Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Mwe njogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine alumbye Muhoozi, alumbye Gen. Muhoozi amunnyonnyole amubuulire oba buno obufuzi bwa nsikirano bwa famire bwa magye ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abenko byamunnyonnyola ku bigambo. Jjukira nti nno oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi okupostinga ku mukutu gwa Twitter n'alangirira nti ye olwokaano aluvuddemu tagenda kubanga yeesimbawo mu kalulu ka 2026, tagenda kubanga alabikirako ku ballot paper, era n'asaba abawagizi be basobole okuba nga badda emabega wa kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba nti ye Mukama kirabika yamuyita kubeera nga akwasaganya nsonga z'amagye, talaba nsonga lwaki agenda ayolekera mu bintu by'okufuna ebitiibwa ebisingayo obunene takwasaganye amagye. Oluvannyuma nga yakamala okulangirira nga bw'atagenda kubanga yeesimbawo, mangu ddala n'akulirawo statement endala n'agamba nti kitaawe nga amaze okuba nga alekulira entebe, teri civilian oba muntu wa bulijjo ajja kujja kwesimba ku ntebe oba ajja kugenda ku ntebe ya kitaawe gy'abaddeko. N'agamba nti nno era ekyo bwe kinaabeerawo teri mujaasi yenna oba musirikale yenna oba ab'amagye tebajja kiganya. Statement yatiisatiisizza eggwanga, yalese eggwanga ku paniki, ku pressure, nga beeraliikidde nti kiki ekigenda mu maaso, kubanga buno obufuzi si bwa nsikirano nti oba bwa famire oba bwa magye nti oba balina kubusikira busikizi nti entebe ya nsikirano. Nedda. Kaakati Bobi Wine avuddeyo n'amwambalira n'amugamba ssebo entebe si ya nsikirano. Ate era n'ekirala, obuyinza ne constitution efuga eggwanga terina weekirambikira ekyo, era akoowuula bonna bekikwatako okulaba nga banyweza constitution y'eggwanga n'okuprotectinga civilian okuba nga baagala kubanga bamuggya mu demokrasiya oba mu governance eya Uganda. Kubanga wulira statement ng'ezo kikulaga bulungi nnyo pulaani ze zigenda mu maaso nti tebaagala civilian abeere nga afuga. Kitegeeza mu kyo balina kye bafumba oba kye bateekerateekera okusobola okulaba nga beddiza obufuzi nga bo bannamagye, ekintu bannayuganda kye batagenda kuba nga bakkiriza era ekibalese ku pressure ne ku tension. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Olunaku olw'eggulu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'agamba n'akubya enduulu mu kkooti n'agamba yeetaaga Gen. Muhoozi abeere ng'akwatibwa olw'ensonga nti nno ekyo kye yayogedde ng'ate chief wa Defence Force Mulamba okuba ng'asobola okwogera ekigambo ng'ekyo nti teri w'amagye, teri civilian anaafuga ggwanga era military force tezijja mmukkiriza, ate ng'omu ku bakulu abakulira amagye, kitegeeza ensonga y'amaanyi nnyo 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 nnyo, era Gen. Muhoozi yeetaagibwa okukwatibwa atwalibwe for treason. Bw'atyo Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bwe yagambye era bwe yakubidde enduulu, kubanga kino ekintu mukiyinza okiraba ng'ekyokusaaga naye nga kigenda kulanda kitwalire mu demokrasi w'eggwanga ne constitution yennyini. Kitegeeza eggwanga teririna state of governance, lisobola okuba nga likyusibwakyusibwa mu ngeri yonna yonna gye baagala okuba nga balikyusaamu. Kati President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde asinziira n'agamba nti okusinziira ku bigambo ebyayogeddwa, ku bigambo ebyakoleddwa, Gen. Muhoozi Kayene Rugaba tekikkirizibwa kubanga akyalya butaala, yandibadde yakwatiddwa dda olw'ebigambo nga bino ebiri controversy, kubanga eggwanga lino si lya nsikirano. Jjukira nti nno okuva mu mwaka gwa 9 eyo Mwami Museveni azze afuga eggwanga ng'ali ku ntebe. Kati wenjogerera ali mu myaka eyo 80, amaanyi gamupondoose takyalina stamina
gwabadde ategekawo ng'omusika General Muhoozi Kainerugaba talina popularity mu bantu era si common figure eri mu bantu era balabye nga bwe banaayita mu kalulu bino byakuggwa bubi era tebijja kubanga biwoomya Nakabululu. Kaakati abadde ono gw'alinamu essuubi ng'okuteekawo ng'obusika. Kaakati waba avuddeyo n'alangirira ate nga liribadde essuubi lye lyonna n'avaayo n'alangirira ntagenda kubanga yeesimbawo, guluuza ki kye bateekerateekera eggwanga, ki kye bateeka okukola. Muganda wange bino nno bigudde mu matu g'aba leaders of opposition ne bavaayo ne balangirira nti eggwanga mu kaseera konna lyandiwambibwa ne litagenda mu kalulu kubanga bizino byonna biguddewo ng'akalulu kanaatera otuuka ate ono n'ava mu lwokaano ng'akaseera kano ng'ebbanga lisigadde ttono akalulu kakole ki? Akalulu kabeewo. N'agamba tubeere bulindaala era beekubidde enduulu mu kkooti wabeerewo protection n'okusafeguardinga bannayuganda ssaako ne constitution ezifuka eggwanga. Jjukira emabegakaawo paliamenti ebadde eri mu kuwulirirwa bamemba ba paliamenti nga bagamba leader of opposition alondebwe ba members ba paliamenti ng'era abasinga okusekendinga ekyo be bamu ku bakulembeze abava mu kibiina kya NRM. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'agamba nti Museveni yali emabega wa kino lwansonga tayagala kubanga awakanyizibwa mu kalulu. Kaakati era ekyo ekiragiro we kinaayita leader of opposition abeere ng'alondebwa ba MPs kitegeeza nti no bunnambiro wagenda kubeerawo okulangirira okulala proposal nti president abeere ng'alondebwa ba members aba parliament nga kyebaagala okugezaako okuyisa ekintu kye batakkiriza. Wabula nkutegeeza nti nno ggwe atanakubanga osubscribinga